mu kino ekinya nekiri amannyo go gasooka gajira ku timetable lino lyeyisooka lino lyeriddako bwetyo so singa lino liba libuuse linne waalyo tuba tulina okumwetegereza netumanya ensonga evudde ku ki yes tuba tulina omwetegereza ensonga evudde ku ki kubanga erinyo liyinza okuba nga wansi liganya okujja nga waliyo ka sisti ketwandiise eruption sisti buli twabiraba bulungi obadde integer sisti okitegedde kati kyovula tugambye nti senga erinyo liba nga balibuuse nga terizze ne lirwawo ebbanga eddene nga terizze tuba tukubawo akafaananyi ne tulaba lwaki erinyo lino terizze era we liba nga lijja kujja biidhin rahman tuba tugumya omuzadde tumugamba nti tugumiikirize yes kati amannyo gano egabeera gazze ku myaka nga 2.5 tugasuubira okuba nga gaweddeyo amannya 20 teeth waggulu 10 ne wansi 10 ku mannyo gano mubeerako ge twandiise incisors agabeera mu maaso waggulu amannya 4 ne wansi mannya 4 ge mannyo 8 ago then netufuna zi canines waggulu 2 ne wansi 2 kati wagata ku 8 guli tuba tulina 12 then netugenda ku molars omwana omuto taba na premolars abeera na molars kati molars abeera na 4 waggulu ne wansi 4 so gwe 8 wogatta ne gutuwa omugatte gwa mannya 2 naye nga amanya ago tuganye tigajira ku time yago mpola bwe tumala ofuna gana aga wansi 2 tuddako aga wansi aga waggulu 2 ne tuddako aga wansi 2 aga twandise lateral incisors ne tuddayo ne tufuna aga waggulu ne twandise lateral incisors amanya agadira ago makati aga waggulu then ago wegaggwayo ate tusooka ne tulinda kufuna canine ayi ne tusooka ne tufuna first molar kati first molar wejja then awo ne tuyoka tufuna canine awo ne tuyoka tufunayo molar esembayo naye tusubira omwana ono ku myaka 2.5 abanga amannyo ge gonna agajjuza amannya 20 kati omwana ono amaze ofuna amannyo ku myezi 6 paka ku myaka 2.5 diro alina okulaba omusawo w'amannyo omwana ono alina okulaba omusawo w'amannyo ebbanga lyamala nga afunye erinnya erisooka mu kamwa kubanga omusawo w'amannyo ate omwana afunye kati omwana ono alina okulaba omusawo w'amannyo ng'afunye erinnya erisooka oba amannya agasooka 2 so omusawo n'agenda kukola ki agenda kuba nga amukebera ng'amonitalinga enkula y'amannyo ge amannyo gano obutalwala okitegedde n'engeri gye ganaakulamu omusawo abeera nga akimonitalinga embeera eyo omusawo bw'oba ogeze mu ddwaliro ayinza obutakuba kifaananyi bino bye twogera nti oba tukube ekifaananyi tukole bwe kinedda omusawo ye asobola okutunula mu kamwa n'amanya nti katonda twetaakisizaawo akafaananyi oba tetwadyetaakisiza akafaananyi engeri eyo bwetyo omusawo yaba akola ki aba ninako enjagalo nzigireyo Dr. Kambwe nti gwe nga dokita omukugu mu byamannyo bw'otunuulira omwana ono omuto amannyo ge engeri gye gajjamu osobola okutegeera nti amannyo g'ono gajja kuba gantalaga oba ganaba n'ekikula bwe kiti tusobola bitegeera eyo tusobola bitegeera bulungi anti okugambye nti kati omusawo w'otuukayo mu ddwaliro ye alaba kyakebera tubanga era abantu abakebera ebintu ebirala w'otuukayo tusaba omwana ayasame tumukebereko bulungi tutegeera bulungi ekyetaagisizaako okunoonyereza nga x-ray ne tukikola ekiteetaagisiza tetukikola kuba kati omwana katugambe omwana omuleese mu ddwaliro ng'amannyo ge 20 gw'okiwulidde leero nti omwana alina okulaba omusawo w'amannyo yadde mulwadde yadde si mulwadde wa linnyo omuleese leero ng'alina emyaka oba 3 alina amannyo ge gonna 20 tekuli omusawo akebedde mu kamwa tekuliko linnyo n'erimu eddwadde omusawo oyo kizibu okubeera ng'akubaka x-ray era wabanga asazeho okuba x-ray wabeerawo ensonga lwaki akola ki akuba akafaananyi kaye lwaki anoonyereza ekiddako naye era woba oze mu ddwaliro omusawo n'atunda mu kamwa naga omwana mulungi ali fine biki akugambirako ebigenderako nti tweyongera okusenya amannyo akubuze omusenyesa ddagala ki bwebityo kakati mbadde nsaba omwana ono buli wabeera nga tanagenda mu ttaamu oba nga avuddeyo mu ttaamu nandisabye nnyo abatuwuliriza ekiru kino ne tukikwata ne tukitegeera ne tukyambala emmere gye tulya na buli kintu kye tukozesa kyonna kirina obuzibu ku mannyo kati abaana baffe bano kyandibaire kirungi nga tannaddayo ku ssomero alaba omusawo w'amannyo oba buli waba nga avudde ku ssomero alaba omusawo w'amannyo olw'ensonga tugenda ziraba eyo mu maaso lwaki era gano amannyo agagenda okubeera mu kamwa
ebbanga ettono ennyo gamale gaveemu lwaki tugasomako lwaki tugayigako twanire tetugasomako kubanga we livaamu eddaala lijja kujja okitegedde lwaki tuba tugasomako olw'emigaso nti we gaba nga gazze mu budde bwago mpola mpola ino ne lijja lino ne liddako ino ne liddako kiba kitegeeza ne mu kuvaamu gayina obudde bwago lino lye lisooka lino ne liddako ino ne ligoberera bw'erityo bw'erityo kiba kitegeeza nti ino we livaamu waliwo erijja wansi we livaamu waliwo erikola ki erijja wansi kati timetable eyo tuba tufollowinga okumonitaringa eruption pattern ey'omwana amannyo g'engeri gye gakola ki gye gagenda okujjamu paka walifuna amannyo agafa ag'abakulu ge twandiise permanent oba secondary dentition. Okay. So bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo nze Kayongo Hakim tuli ne Dr. Nkambwe Umar gwe tuli naye tutunulira ensonga za byabulamu amakanda tugasimbye ku mannyo ag'abaana abato mu kiseera kino kanzije tutandikirawo. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya bbiri nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe intaneti oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna kati nyumirwa intaneti etasalako olabe bu vidiyo busesa online nyumirwa WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka okuzigula nyiga *150# olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe tuwogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise ndakuseka weka siiza butasanyuka ngenda kwewandiisa. Kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki gwe twotegedde nze siri kubya mu bya duniya nze nzirayo kola hijja kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala be bali waabo abatawakalo travels hijja and umrah services mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala kubanga bafaayo ku buli muntu n'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekaanya ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi kino gwayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba shopping arcade okuliraana Masigiri Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772 oba eyamwali mu Mayambala 0701 ne Dokita Kuzayima ku 0758 oba eyaseeka Nassa 0759583519. Mukama wange tenti nzireese naye temuzeesigama nnyo payipo siŋŋumu bulungi saagala kulaba mulambo. naye nga lwaki oteeka obulamu bw'abagenyi bo matigga olwa tenti ezitatuukanye na mutindo kankuzigirire Westline Tents and Shades Company Limited. Bano bakafulu mu kukolera tents eziriko mu bika ebyenjawulo gamba nga Ephraim Tents, Pyramid Tents, Hope Tents. Kati oyagala tenti egenda okujjayo ekifaananyi ky'omukolo gwo jangu ogyefunire oyagala y'abantu 25 abantu 5 bantu 10 oba eri emalayo ey'olukumi gye tuyita mega tent ku bbeeyi entono ddala. Bano bakulira n'amatundu bali amagumu ddala agabika ku bimotoka bakola umbrellas kusa ne buka shades kati go batenti ez'okwatirira mbu tezigwa ku mukolo gwo nga weekwata ba Westline Tents and Shades Company Limited. Basangibwa Nakawa nga wakayita ku ttaawo kuba ku 0755 41 34 oba ku 0781 12 okukola hijja y'omu ku mpagi omusiraamu gy'alina okutuukiriza. Oli munne Uganda oyagala kukola hijja oba umura alima ab hijja and umura agency ye kampuni yokka enneesimbu era ekakasibwa okutwala okukola hijja wamu ne umura bakutwala mu ngeri ya kikungu bakusuza kumpi n'ekyowajje bakusuza mu 5-star wamu ne 6-star hotel ate nga n'ebisale byabwe byebyo bijjira ddala mu nsawo yo balina bamasheeka abamanyi
abakozesa emikolo wamu n'okusomereddwa ng'olyemeka kati obudde tebunayita booking hijja oba humura ku noti 7 noti 4 46 41 64 wamu ne noti 772 62 noti 6 63 oba jangu ku ofisi zaabwe ezisangibwa e Kampala ku Namirembe Road okumpi ne Jagwa Bus Terminal beba Alma Ab Hijja and Humura Agency. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star emunoti noti star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Mu bulamu tukaluubirizibwa okubanja bwe tubanja tugibwako ebyaffe mu mbeera etali ntuufu tubbibwa tuferebwa tufuna obuzibu okubanja abo be tubanja mukwano gwange mpuliriza oyita mu mbeera efaanaganako bwetyo kati ekyo twakinokedde eddagala olina gw'obanja waliwo yakuggyako ssente zo n'atakusasula wabbibwa oba waferebwa aba Alexandra Group Uganda Limited nga bakwataganira wamu ne Security Organs wamu ne balawyers abakugu bakuyambako okununula emmali yo oba ebyo ebyakubbibwako babanja bapangisa balina ba auctioneers bakola property management olina bad loan n'ebintu ebirala bingi basange ku Access Building ku Rubaga Road ekisinga namba 810 oba bakubire ku simu ku 0755 noti 6 63 noti 1 oba noti 393 24 68 56 beba Alexandra Group Uganda Limited. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkola eri omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinzira okuwuliriza. Ndi ne Dr. Nkambwe Umaru okuva ku Maz Dental Surgery gwe tuli naye wano tutunulira ensonga za byamannyo era amakanda tugasimbye ku baana bato. Dr. tugende maaso. Tukomye wali nga tumaze okulaba nti abaana baffe bafunye amannyo gaweddeyo ku myaka 2 awo 3 bafunye amannyo gaweddeyo ne twebuuza nsonga ki tuyina okugamanya lwaki tugayigako kubanga ate akabanga katono omuntu ono ajja kubanga ajjeemu amannyo ago ng'afunye amapya. So ensonga ezo tuyina okuzimanya nti amannyo gano egabamu ne tutagalabirira bulungi agadda gayinza okufuna obuzibu oba nabo gayinza okutandikirawo okulwala. So kati omwana ono singa oba omulese mu ddwaliro ne tumwekebejja waba ayinamu obutuli obutandika tuyinza okukozesa kye tuyita fiza sealant seminti gwe tuteeka mu butuli obutandikiriza mu baana abato. Omwana ono ayinza okuba nga alwala amannyo ku speed ey'ekitalo ennyo. Oyinza okulaba nga tusazeewo kumuteekako nga topical fluorides. Topical fluorides lubanga oyinza odduyita oluzizi nga luvanish. Abeera nga vanish. Vanish ono nga gwe basiiga ku ntebe abeera nga bw'atyo sigamye nti abeera vanish. Ne tusiiga ku mannyo ago ne gafuna obukuumi okuva ku bulwadde buli. Twajjukira twagambye nti ebintu bye tulya bye tunywa byonna birwaza amannyo. Omwana ono omututte ku ssomero naye kikyomupakingidde mu nsawo kagaati donati keeki biki kyomuwadde ekyokunywa omuwadde juice omuwadde oba oli awo abatono muffe tubawa gwe tukoze naye era ne juice oyo taddemu sukaali otaddemu n'ebintu ebirala oba tomuwadde juice omuwadde soda oba omuwadde soda omulalalala ow'ekika ekirala juice ow'ekika ekirala gw'oguze kuki ku dduuka ebyo byonna birwaza amannyo. Amannyo gano gaba ag'abaana bato gaba galina minerals ntono tegaba magumu ng'agaffe. Gaba manafu okusinga ku gaffe. Ag'obukulu gano secondary gabeera more mineralized galimu minerals nyingi nnyo okusinga ku z'abaana ku mannyo ag'abaana abato. Yes. Kati ky'ensonga eyo. Ekyokubiri omwana omutono alina kutandika ddi okusenyesa eddagala ery'abakulu. Kubanga abaana bato balina eddagala eryabwe. Ekisingako bw'oba toliina n'obeera ng'okozesa akatambaala akagoye akatukula n'oyisaako amazzi agaliko otunnyo ku mannyo n'obeera ng'okola ki sikuddira eddagala ly'owaana n'obeera ng'okola ki ng'omusenyesa olw'ensonga ki nti amannyo gaabwe galimu polas
galimu amannyo gaffe twagala galina obutuli eddagala mwe liyita libere nga lituuka munda erinnyo ligume nnyo. Dokita, katono nnyo okuzzaako emabega. Kino kyoyogera nti abaana baba n'eddagala lyabwe. Oyogera ku baana ba myaka emeka? Twogera ku omwana kati ng'erinnyo lyakafuluma. Paka? Omwana tugenda kumwogerako paka. Waliwo watuukaawo ng'asobola okwesa eri abakulu. Okay. Kati omwana katugambe ennyo lyakafuluma ali mwaka gumu kitundu tomukolesaako ddagala lyaffe ery'abakulu liba lirina fluorides nnyingi nnyo. Ate omwana omuto nga yeetaagisa fluorides butono. Bw'oba okozesa fluorides mungi ennyo alina obuzibu ku mannyo g'abaana ne si ku mannyo gokka ne ku mibiri gyabwe amagumba. Lwaki tulina kimanya nti nno ekiwoomereza ennyo kizaala enkeeko ekisusse ennyo si kirungi. Ebintu byonna birina kubeera mu limits okitegedde. So kati tugambye nti omwana ono tetulina mukolesaako ddagala eryo era okufuna eddagala eddungi ogenda omusawo n'akuya. Abasawo tetubatya ogenda okwewuzaawo ku musawo katugambe oze ku Mazdent Surgery Kasubi okutulaba just mutwalo gumu ne twogera naawe ne tukubwira eddagala omwana ly'alina okukozesa lye lino. Akasenyi omwana kakozesa tekalina kuba kako, tekalina kuba nga kafaanana ng'akako era tekalina okuba nga kagumu ng'akako. Nedda kagenda kalabula ebibuno omwana anaafunebwa ajja kumala omwezi mulama nga tasenyezza. So omwana akasenya kalina okuba nga kabato kaliko ekimusikiriza kaliko kidole bwekityo kala zasinga okwagala bwebityo. Era obanga ogenza ogula akasenya ak'omwana omuto kyandibadde kirungi omwana omuto ono ne yeerondera akake n'ogenda naye ne yeerondera akake ajja kaagala nnyo okitegedde. Kabere nga kamukubiriza n'okubeera ng'akola ki ng'asenya amannyo. Kati tutunulire ku kya sirapu kuba abaana bano balwala ne tubawa sirapu. Sirapu zezisinga okulwaza amannyo g'abaana nezigoocha ne zigasiriza. Kasobola omwana ng'alina amannyo ga waggulu nga gasiridde bagamba nti yali empummumpu. Ate ebiseera ebisinga oyinza n'okulaba ng'omwana ne waakulidde tewabanga nawe yadde n'ekitooke naye ng'obunyo busiridde. Kyekiraga nti nno ziba sirapu oba kyetwandiyise night bottle feeding. Omwana okuba ng'omuwa amata oba omuwa juice mu bottle ekiro okitegedde birwaza nnyo amannyo ago. Kati omwana ono bw'oba omuwadde sirapu tetugigaana kuba oba ogoberera kujjanjaba mwana. Bw'oba omuwadde sirapu yisaako akagoye akaliko otuzzi otulimu otunnyo ku mannyo ge okitegedde. Sirapu eno eyina sukaali eyina n'ebintu ebigikwatisa ku mannyo nebeera nga amannyo gaseereraseerera. Kati ebbanga lyemala nga kweri ebbanga lyolaba nga kkala ya sirapu ekyali ku mannyo lyebbanga ligamala amannyo g'omwana nga gali mu kulwala. So kati okwata akagoye oba akatambaala n'oteekako amazzi agaliko otunnyo n'oyisaako gagenda kusaabulula biri bisukaali bye tugambye olongose n'amannyo sirapu ebeere ng'evaako ku mannyo omwana abeere nga talwala mannyo ku supiidi bwekyo. Yes. Ekyo bwe kiba kiganye omwana obumala omuwa sirapu muwe amazzi anywe okitegedde. Kubanga mu birwaza amannyo bino tulina okuba ne factors zaffe nga 3. Factors ebintu 3 birina okubaawo. Tulina okuba n'erinnyo nga lyo lirina okubaawo. Ekyokubiri ekintu ekiri fermentable nga sukaali kitwanyise sukaali emmere egenda okulwaza amannyo oba any cardiogenic food emmere yonna egenda okulwaza ki erinnyo. Then ekirala ekiddiridde buba budde. Bwe kasi toddira erinnyo we liri n'oliteekawo emmere erwaza erinnyo n'ogiwa obudde erinnyo liba ligenda kulwala. Kati sirapu eno omwana aba aginywedde neekwatira mu makkati g'amannyo oba neekwatira ku linnyo neebeerako ekiro kyonna kiramba kuba sirapu eyinza okuba ya mirundi 2 olunaku mirundi 3 olunaku olumala omuwawe pa ng'agenda mu buliri nga yeebaka kiba kitegeeza agenda kukeera ku makya nga sirapu ekyali ku mannyo. Order 12 hours erinnyo liri mu kulwala. Bwe kinaaba ekitya emyaka n'emyezi amannyo gagenda kulwala. So kati ekyo ensonga lwaki tuba tulina okugaddaabiza bulungi. We ganaalwala gayinza okuleetera gali wansi okulwala. Omwana ono kijja muleetera ayinza okutandika okufuna obuzibu bulumi biki ebintu tuwe bityo. Tolowooza nti omwana alina obunyo obwasirira mu maaso nti aba alina same quality of life n'omwana alina amannyo ge nga gatukula bulungi. Naye wennyinnyini omuzadde omwana waba akumwenyeza ng'alina obunyo bwasirira towulira ssanyu lyerimu ng'omwana ng'amannyo ge malamu. So tulina okugalabira bulungi amannyo ago ne tukola ki ne tugalabira bulungi ne tuganaaza omwana we tuba tumuwadde sirapu ne tugalabira nga we twogedde
bwe kityo. So omwana ono omuleeta mu ddwaliro ng'alina obutuli obutandiikiza tusobola okusaawo visa sealant oba ebituli nga binene tusobola okuteekamu seminti. Lwaki tusaamu visa sealant oba seminti? Visa sealant agaana obutuli buno okweyongerayo. Ate tumala kunaaza linnyo ne tujjamu n'obulwadde awo we buli ne tulyoka tutuuzaawo visa sealant. Lwaki tuteekamu seminti? Nti omwana alina ekituli naye tekinnatuuka ku busuwa. Tujjamu emmere eba erimu n'ebikyafu ebirimu ennyo ne tulinaaza bulungi ne tuteekawo kika seminti. Abantu abamu bayinza okutya seminti kyate erinnya agenda ddijjamu mu bbanga ttono. Lwaki tusaamu seminti? Titusaamu seminti omwana ono asobola okuba nga takyalina symptoms ziri embi, erinnyo terimuluma terimunyenyeera, agaaya bulungi emmere ye, talina buzibu, erinnyo lino libeere mu kifo ekyo nga bwe lirindirira linne waalyo. Kuba lino erinnyo we liba nga liri mu kifo ekyo lisika eriri wansi okufuluma. Kati gwe w'olijjawo ekibuno kigenda kuguma, liri eriri wansi liyinza okulwawo okujja. Okitegedde? Liyinza okulwawo okujja. Aye nerino we lirwala n'ogaana oditwala okulijjayo, obulwadde bwalyo busobola okusiiga obulwadde erinnya erya wansi obulwadde. Ennyo ne lijja nga ddwadde. N'ekirala oyinza okuba nga erinnyo lifunye obulwadde gwe n'ogaana okulireetawo omusawo okulijjanjaba, oba oganye seminti oba oganye eki, obulwadde obwo ne bukka wansi w'eri erinnyo. We lisanga wansi w'eri, we likka wansi w'eri erinnyo buyinza okuleetayo ebirwadde ebirala bitandise pathologies nyingi. Omwana ayinza okufuna kitwalaba apical cyst eyinza okujja wansi, oba omwana ayinza okufuna bisist ebirala ebiyinza okutangira amannyo gali agali wansi okukula. Okitegedde? So y'ensonga lwaki twandibadde tulabirira amannyo g'abaana n'okugajjanjaba. Bwe tuteeka seminti mu linnyo ly'omwana tekirigaana kunyeenya, lisigala linyenyanga we yandirenyenyeza bwe lityo. So singa omwana ono erinnyo liyiseewo mu busuwa n'omuleeta nga limuluma, waliwo era ebirala bye tukola. Wali tuyinza okukola pulpotomy, tuyinza okukola pulpectomy. Pulpotomy kitegeeza ki? Ng'obulwadde bwakatuuka mu busuwa awo nga tusobola okuggyako obusuwa obusooka, then ne tujjanjaba obusuwa obubeera busigadde mu mulandira, kye twandiyise pulpotomy. Oba bwe kiba nga tulabye nga tekijja kusoboka ekyo, tugirayo ddala obusuwa, then ne tusemetinga erinnya eryo nga tuva wansi waayo ne tulisemetinga bulungi. Erinnya eryo era lisigala lijja kunyeenya mu budde bwalyo nga lituuse bulungi era liveeyo ng'amannya amalala. Naye omwana ono ajja kuba takyalina kituli, takyalina bulumi, era ng'agaaya bulungi emmere ye nga yeeyagala bulungi. Okitegedde ekintu ekyo? So abatuuliza balina okubeera nga babimanya nti omwana obanga omuleese mu ddwaliro si kukuulamu bukuzi linnyo. Waliyo treatments ennungi ezisinga mu kukuulamu obukuuzi amannyo. Tweyanza nnyo, tweyanzege Dr. Nkambwe otutembeese bulungi. Katusooke tufune obubaka buno obwa bannaffe ba Star Times, then bwe tukomawo tandikiraawo. Weefunire Star Times Solar olw'ossa bukulula ekirabo ekijjudde ekitangaala n'ebisanyusa ebirala nkumuliitu ng'osasula nnusu lusanvu zokka buli lunaku. Weefunire Star Times S50 ng'enegirako ettaala w'okyajingira essimu, lithium battery y'amaanyi, rediyo ng'erina ne wooteeka fulashi kw'ossa n'omuzindaalo ogwa bluetooth. Ate oba owetaaga okweyongera okunyumirwa, weefunire Star Times S130 nga yejjirako TV ya inch 32 kw'ossa ne subscription ya Star Times ng'esasuliddwa okumala emyaka 2 beddu. Star Times Solar, more than just solar. Kola obugagga ne YPA ng'olima kasooli ow'embala, oli mukozi ow'omusaala ng'oyagala kugaziya ku nfunayo, tolina budde, tolina ttaka, YPA ab'embuzi byonna byabwe. Kasooli wa YPA takola loosi, bakufunira ettaka ne bakulimira ne bakutundira ku nkomerero ya sizoni n'ofuna amagoba ago. Bw'atannabeegattaka kubagulizaako oyagala wambazi, genda ku ofiisi zaabwe ku Lubaga Road ku kizimbe kya YPA opposite Access Building oba Nansana Naluvule. Bakubire ku noti 7 noti 3 noti asatu mu nnya ne noti 7 nnya asatu mu emu asatu mu ttaano ataano mu emu. Weekolera ensimbi awatali kutuuyana ng'olima kasooli ne YPA. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles, dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinzira ogenda maaso n'okubanga muwuliriza abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mwebale nnyo okubanga kwe muli ku mukutu ogwa Pal FM. Dokita Nkambwe Umar gwe tuli naye. Nange n'ebyamanyo ngenda mbiyiga. Toyinza kuba na mukugu n'otayiga mannyo. Amajja gyange yalina enjogera egamba nti toyinza kuliraana kiswa n'otamyuka. Dokita tugende maaso. Naam, kati tulabye awo nti tusobola okuseekamu seminti, tusobola okukola treatments endala ez'okukola palpotomy, palpectomy, ebintu ntuwe bityo. Naye amannyo gasigala gakyali nakyo era gasigala gajja kuvaamu naturally nga bwe ganyeenya ne gavaamu era bwe gatwe gajja okukola ki okuvaamu obudde bwago. Okitegedde bwe tuba nga tukikoze n'obukugu kaluna n'asasa n'obeera ng'obonye bulungi. Gaba gajja kusigala ku timetable yaago omwana abeere ng'ali bulungi buli kimu bwekityo ekibeera. Jjukira omwana bw'avaamu erinnyo nga terina kuvaamu nga terina tuusa kiseera kiveemu liveemu oba okyusiza okendezeza ku quality ya life ye. Bwe twogera ku quality ya life, quality y'obulamu oba atuwuliza simanyi oba akitegeera. Quality y'obulamu tuyinza okugamba nti bwe bulamu bw'obeeramu buli kaseera. Omwana singa aba agenda kulya ekinyeebwa agenda kigaayiza side zombi gy'ayagadde gy'agenda okugaayiza. Singa omwana abanga eno tasobola kugaayizaayo nga omuwa ennyama anuunamu bunuunyi supu, embeera eyo life gy'aba alimu, obulamu bw'aba alimu buba tebwenkanankana n'oli alina amannyo ge gonna. Kitegedde bulungi. Buzibu ki obubaawo singa obwanga okudde singa omwana ono ajja mu ddwaliro gwe n'ogamba kuba tulina odiscussinga naawe singa ogamba nti ebyo si byagadde erinnyo liveemu, kyandibadde kirungi omwana omuteekemu ke tuyita ka specimen teina, kubanga ojjamu erinnyo lino waliyo tugambye amannyo gagira ku timetable yaago. Wojjamu erinnyo lino eddala ne lijja ne lisanga space nga eri empty ligenda kwegazaanya likyuse patani yaago. Okitegedde likyuse patani yaago. Kati nannyini wa kino ekifo agenda okutuuka okuvaayo nga paati emu baagiryako oba nga yonna baagirya. Olaba bwe tufuna engereka kekali ketwagamba ne lijja nga likikinadde. Ne lijja nga likikinadde ne liva mu layini. So kati omwana teyandibadde n'ekyo kintu. Wewanga okoze treatments zino amannyo ne gavaayo mu budde bwago, abajja kubeera n'obulamu obweyagaza. So singa obongo ojjemu erinnyo, awo tuba tulina okuteekawo ka specimen teina. Ka specimen teina kabeera nga ka appliance kantu tukateeka ku linnyo ne tukasibiramu nga tekavaamu ne kakwatirira lino erinnyo lireme okutambula okulya space yaliri eddala. Kubanga erinnyo lino we tukuula erinnyo eddala litambula likyuka. Twagamba olinga oba otudde mu taxi mutuddemu bana ku mutto omu n'afuluma ogenda kwegazaanya bwekityo ekibeera. So n'amannyo gano gaba geekutte bwe gati geefuutiise gali mu layini yaago, gwe nojja n'okuulawo limu gabeera gagenda kutambula. Bwe gatambula bwe gati geeweemu space, erinnyo ly'omwana erigenda okujja mu kifo ekyo mw'okudde erinnyo lijja kusanga space ntono bayafunda libeere nga likola ki nga likikinala oba nga lidda mu side endala kye twandiise okuva ku layini y'amannyo. Nga bwe twagamba kali nti takisi ejjudde abantu batudde bulungi gwate noyongeramu akabindu omu atuula ku munne waggulu. Weebito nkutegedde bulungi. So embeera eyo kantuubire kati abatuuliza bategedde bulungi lwaki tubanga tulabirira amannyo g'omwana gano. Ate gwe walabyeko ye mwana amannyo gano tuba tugalabirira tulina okugalabirira bulungi nga agataaveemu paka time yaago weetuuka ne gakola ki ne gavaamu. Then ono omwana ojja kuba olina ky'omuinstirinzeemu oba olina ky'omutaddemu nti omusawo w'amannyo si mukaabya baana, si kuleeta mwana mu ddwaliro ly'amannyo ku Mars Dental Surgery g'omuleete nga buli kaseera miranga nedda. Omwana muleete ajje tunyumyemu kaawo tugambe agenda addeyo. Omwana omuleete tukole kino addeyo. Naye abazadde abaana abaleeta amannyo gabaluma bazimbye amatama bwebityo twekitandibadde kirungi. Omwana kasi omuleeta mu mbeera bwekyo oba ogenda mutiisanga omusawo w'amannyo ne waalikula era tekijja muvaamu ajja kubanga akola ki ng'ate omusawo w'amannyo. So abaana mubajjumbiza okubeera nga mubaleeta ne tubakebera ne tubajjanjaba nga bukyali era ziri treatment bwe tugambye Pfizer Sealant tetukuba mpiso. Omwana osobola omuleeta nga wakusaamu kaseminti teri mpiso kuba ekisinga okuggyako abaana bano bakyankalanya
kuba mpiso omukuba empiso egenda kusanyaza ettama yetabitegeera n'onamugamba omwa teguzimbye just owida wazimbye tabitegeera byonna kati ebyo byonna bimukaabya era bimutamyayo ew'omusawo w'amannyo so omwana muleete nga tannatuuka kufuna embeera ezo tweyanza nnyo tweyanzege Dr. Nkambwe Umar okuva wali ku Maazi Dental Surgery atusomesezza bulungi. Temwerabira nti tuli mu mwezi gwa Ramadan era tulina katipu Dr. Nkambwe kajja okutuwa oba oliawo akatugattako naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan ku saidi ebyamannyo. Dr. Nkambwe ekkiriza ne kano nkakubuuze mutukubiriza okusenya buli luvannyuma lwa kulya okusobola okukuuma amannyo gaffe amalunga malungi era nga malamu naddala mu kiseera kino ekyekisiibo bwe mbanga maze okulya ddaako n'ensenya ne biggwa nziremu kusenya kawungeezi nga nzizemu kulya nja kuba ndi seefu. Kati ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era nkyagadde nnyo naye ekibuuzo ekyo nja kiddamu mu mbeera ennene ennyo. Ana atuwuliriza obusiraamu buno tulina okubwagala ennyo kubanga obusiraamu buli complete. Obusiraamu ddiini eri complete nzijuvu, teriyo koona oba ango gy'ogenda giteekamu nga teyajjula. Bwe tuba tutunuulidde okusenya ffe tugamba abasawo b'amannyo tetujja kugamba nti senya buli luvannyuma lwa kulya. Si kirungi olw'ensonga ze twalaba. Kubanga kambajukizayo kano twagamba nti womala okusenya amannyo go womala okulya ekintu katugambe omuntu alidde emmere wamala okulya emmere mu kibuga katugambe alya emmere wamala okulya emmere ye ate n'atumyawo budizaati wabuyita budizaati kaliko ennaanaasi kaliko watermelon kaliko fene n'alya naye byava okulya ebifruiti byonna biriko acids oyo teyandibadde mubi kuli nnyo okitegedde naye ate kati twagamba nti aleeta demineralization asikawo minerals mu linnyo kati wasikawo mu minerals mu linnyo erinnyo lisigala lirina pores naye obu minerals buno amalusu gagenda kujja gayambe obu minerals buno okuddamu mu linnyo essaawa yennyini nga tebuvuddeewo gwe n'oleeta akasenya kwa n'obusenya n'owanda okitegedde kyova tugamba si kirungi kusenya nga wakamala okulya wayisawo eddakiika ng'oba 3 okubeera ng'okola ki ng'osenya. Ate abasawo b'amannyo ffe tetugamba nti okusenya asenya ennyo kyekisingako obulungi nedda osenya otya osenya ddi. So ensenya zaffe ziri fundamental kusenya ng'omaze breakfast kati omusiraamu oba omaze eddaako kuba togenda kuddayo kulya ekitegedde senya ng'omaze eddaako then senya ekiro ng'ogenda okwebaka omaze tarawiyayo omaze okulya emmere yo ogenda kwebaka senya embeera ya mirundi emeka ya mirundi 2 naye Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yatugamba nti kusaya mirundi 5 kubanga yagamba atya nti senga tekwali kuteeka buwaze kukaluubiriza abantu ba kibiina kye yandibadde abalagira okukola ki okubeera nga basenya nga tebannaba kusaala. Ate eswala zaffe zetusala zibala 5 kiba kitegeeza nti omuntu waba akugambye senga tekwali kukaluubiriza nabyakugambye senga tekwali kukaluubiriza umala gwe nani kugambye osenye nga tonnajja mu swala buli swala omugezi aba amaze opikinga nti nga sinagenda mu swala kankole ki kansenye. Kati wano omusiraamu hadithi n'agiwulira n'agikolerako bulungi ne batambula n'emiti gyabwe mu emiswaki mu mpale naye basenya batya okitegedde awe wali question mark basenya batya we wali question mark. Atuwuliriza gwalina omuswaki omuti ogwo mulungi nnyo mulungi kubeera bw'oba ogusenyesezza ojja kulaba nga newoba tutaddeko ddagala ly'amannyo gwemalirira omuti ogwo naye obuzibu asenya up and down asenya wansi ne waggulu ogenda okulaba nga alya ekibuno ng'akijjawo akipirinze off n'atuuka ku mirandira gy'erinnyo nayo n'atandika ogisalaasala ogiggwereza bwe buzibu awo naye amanya alina kukozesa atya omuswaki nga wogulaba ogwo omuti guli sacula
gukozese ne sachula we gukozese nga wetoloza amannyo wetoloze bwoti ate tewetoloza n'amaanyi mangi wetoloze mpola kuba woogenda okunaaba nabagamba abatuwuliriza tuba tugenza okunaaba nga we weekuuta nga we weekuuta olina okukuuta ki amannyo era oba osenya amannyo gano gaba obudde tegeera nti kati ndi ku mannyo gennyini gakuute ate oba ogenda ku kibuno kendeeza amaanyi omasaaginze ki ekibuno ate kino temwerabira osenya kwano kungulu nedda ne munda senyaayo ne munda kola ki senyaayo ojja kulaba abasiraamu abasinga obungi nga balina emiti egyo emiswaki nga basenya buli swala nga n'amaana n'aguzayo mu nsawo ate ng'alina periodontal diseases endwadde z'ebibuno zivaawa munda eno tebasenyaayo kati baba tebasenyeza munda eno wagenda kujjayo kaliculasi eno ku bijijo wagenda kujjayo ki kaliculasi munda ntegeeza wana watudde olulimi munda w'amannyo gaffe neno waggulu wagenda kujjayo kaliculasi kaliculasi oyo yatandikirwako obulwadde bwaffe obw'ebibuno amannyo ogenda kulanga gavaamu gokka naye ng'ate kungulu litukula bulungi kyokka omuntu wajja katugambe azze ku maazi dental surgery tukubayo kamera ne tumulaga ku screen n'agamba gano ge mannyo gange nga kungulu mashallah naye nga munda nedda okitegedde kitegeeza ne munda eyo tulina okukola ki tulina okusenyaayo tetwerabira tulina okukola ki okusenyaayo bulungi ebikyafu ebyo bireme kukwatirayo tuwone endwadde zaki z'ekibuno aye naye tuba tusenyesa akaswaki tulina okusenya nga keetoola si kukola bwoti wansi ne waggulu kiba kigenda tuleetera obuzibu kitegedde bulungi ekyo mashallah ndowooza muwulidde obubaka bwaffe obadde obubaka obw'olunaku ku ramadaani eno naddala bannaffe abasiiba obubaka ombuwulirize buvudde wa mukugu Dr. Nkambwe Umaru. Dr. mbadde njagala leero tufune kuba amasimu babuuze ku bibuuzo tubalyaza amaanyiza nnyo okuggyako nga olinayo akatalekeka nandigambye abasiiba essaawa zino nti ate akasuwa akatuvaamu naddala obudde bwakawungezi bwe kati akakasuwa ate tekagwa mu kamwa tekatuleetera kugamba nti tuwunya akamwa akakasu kaba kakusiiba nga buli twayogera nti okuwunya akamwa tukujjanye batutya tukalaba ddi netwagamba nti omuntu waba asiibye waliwo akasu akamuva mu kamwa akasu akakuva mu kamwa ate ako tekakuleeta mu ddwaliro n'ogamba nti mpunya akamwa baŋŋamye bati ne bati ate ng'okoze ki ng'osiibye bw'obanga obadde nga owunya akamwa bifo nga tonatandika kusiiba oyinza okuba nga oli mulwadde naye obanga ate osiiba notandika okuwunya bwotyo tekitegeeza nti owunya akamwa ezo ziba ketone bodies kuba bw'oba osiiba tusekula fats zino zeoterese mu mubiri gwaffe omubiri gwaffe guli extravagant era abasiraamu abasiiba nsaba Allah abeere nga akkiriza ekisiibo kyaffe gwe siiba ng'omanyi nti n'okusiiba kuno gw'ofunamu naye gw'osiibira tafunamu Allah tafunamu ffe tufunamu fekka okuva ku mubiri gwaffe n'enzikiriza yaffe kwongera imaani naye n'omubiri nawo gusigale nga guli ki nga guli mulamu bulungi kubanga okusiiba kuno kugenda kwokya amasavu gaffe ge tulina mubiri okitegedde omubiri gwaffe guno twagamba luli nga tutandika nti omubiri guli extravagant toguwa kye gutasobola kutereka woguwa kye gutasobola woguwe katugambe olidde essowaani y'emmere w'olya essowaani y'emmere omubiri gujja kujjako emmere etandikirawo mu musaayi etuwa amaanyi okitegedde oba gwe twandiyise nga glucose naye kati bwe buba nga ate kisusse nnyo ng'egutereka ng'eddira glucose oyo ng'emutereka okitegedde kati wemutereka wali ku bbali n'oyongera n'ogiwa ng'era etereka glucose kati glucose ejja kutuuka ekiseera nga byeterese ate etereseemu masavu tutandika okufuna emigejjo kati mu kusiiba wano emmere yaffe gye twalidde ku ddaaku eba eweddemu omubiri gugenda ku sitowa zaago ne zijjayo ne gujjayo ku masavu ago okitegedde ne gukuba amasavu ogenda okulaba ng'okola ki ng'otereera kwe kubeera okuleka omubiri nga mulamu bulungi tuyanza nnyo tuyanzege Dr. Nkambwe kanfuneyo ebibuuzo bibiri eby'abantu ogende maaso n'okuba nga obyanukula muyite ku 0759 007 900 0759 007 900 ne 0782 3 kwemba muyita mugende maaso n'okuba nga mubaako ebibuuzo mubuuza Dr. Nkambwe naddala mmwe
abaagala okubuuza ebibuuzo byamu. So dokita nga bwe tulinda abamasimu bano bwe tuddayo katono wali ku baana bano betubaddeko abalina obunnyo obusiiridde naye kansuke nkuono. Hello gyebale ssebo oli live ku Pal FM. Mwebale kuwuliriza. Obadde oyagala kutuutulira butolezi ku salaamu. Kale weebale nnyo n'ekyo nakyo kyokoze kikulu ekyokutuwulizaako. Nga tuzeeyo katono ku baana bano buli obunyo bwe tukonyeeko obw'abaana abato wayogedde ku bunyo buno obusiiriira. Bulimu abazadde nga kasita alaba nga obunyo buno busiiridde olutuuka mu ddwaliro ng'agamba omusawo bubugyemu ye option yokka. Nedda si option eyo yokka. Era kyova twanyonyodde bulungi ne tugamba nti abanyoga tujja gajjanjaba okusinziira ku stage y'obulwadde bwago. Bwe kaba katandika bulungi katandika butandisi sobola okusaako kasemiiti ennyo ne liddawo ne lifaanana bulungi. Bwe libanga te akatuli ate kaatuuka dda ku busuwa nga either tukola palpotome oba palpectomy. Tujjako akatundu k'akasuwa ne tuteekawo seminti oba tujjamu obusuwa bwonna ne tukola ki ne tuteekamu seminti. Palpectomy atuwuliriza bwe twali twogera ku root canal oyinza ogiyita ye root canal y'abaana abato. Okitegedde ye root canal y'abaana abato naye woba abazadde abasinga babeera bazze waffe tubasomeseza ddala era ogenda okulaba basinga ng'agamba nti kola ekisinga obulungi. Abazadde baffe ebiseera bino twagala nnyo abaana era twagala nnyo abaana abire balamu naye obuzibu nti tuba tetukola ki tuba tetumanyi. Kyobala era twebaza kati nga Pal FM ebeera ng'ebateereddewo omusomo guno mubeere nga mukola ki nga muyigira ddala. So oba otuuse mu ddwaliro togamba nti amannyo gajjeyo lumu. Amannyo okola ki ogalika wabula ate osootuuka mu ddwaliro ate omusawo n'akugamba oba nze kennyini tokowulidde ku leediyo nkugamba amannyo tetugajjamu tukole bwe tutyo ate gwe n'otuuka mu ddwaliro nekugamba omwana ono tugenda kujjamu lino amannya 2 omulundi gumu amannya 3 amannya 4 omulundi gumu. Okitegedde omusawo bw'omubuuza bw'otyo agenda kuba nga akunnyonnyola lwaki kyekyandibadde kikoze eki kyekyandibadde kisinze kuba osobola omuleeta katugambe ng'ebbanga lyayitako dda. Osobola omuleeta nga tugamba omwana ono etuba tumukuddeyo gano amannya 2 olwedde omwana omuleesera eti atutya n'eddwaliro alitya ebyuma abitya. Okitegedde kyokka abaana bano ku myaka 6 bebabeera ne piiki y'okutya ky'omukozeeko kyonna abatakola ki abatakyerabira. Kati embeera bw'etyo tusobola okugamba nti omwana ono tukole kino ne kino ne kino ne tubikompactinga wamu olw'ensonga nti amala akabanga kanene nga yeerabidde biri bye twamuyisaamu then adde nga amaze okulijoyisinga. So era oba otuuse mu ddwaliro ne tugamba tugenda kukola bwekiti tugenda kukulamu lino ne lino togaana. Togaana naye era oli waddembe okugaana naye nga kyekyandibadde kisinga ki obulungi tuba tulina okuwa ensonga lwaki tusaze okola bwe tutyo. Naye nga si kujja mu ddwaliro olw'okuba omwana erinnyo limuluma nga gw'omanyi kimu kyakujjamu linnyo. Wabeerayo options endala ng'era ku ekiri ku muntu omukulu w'ojja n'erinnyo nga likuluma mu ddwaliro tekitegeeza nti kukuula yokayoka yeki solution zibaayo endala nnyingi ne ku baana bato solution zibaayo endala nnyingi nnyo. Dr. Nkambwe ne kino kikubuuze era ku sayidi y'abanakazadde b'eggwanga abamu ebirwadde bino bituuka ku baana bamaama abo ne basirika omwana ng'ali mu myaka emiteejo gye twogeddeko naye nga layini eno yonna ey'amaaso nga tegaaliiriddwa buuka naye nga ganyeenya. Nga omwana alina myaka ngaki ng'emyaka mito naye ng'amannyo gonna ganyeenya nga siga nti gatuuse kukulwamu naye nga ganyeenya bunyeenya omwana oyo kiba kitegeeza nti alina obuzibu ku kibuno. Era nekino nakyo katukyogereko ddala bannaye omwana singa aba agudde akanyo ne kafuna trauma ne kamenyekako ne katandika okunyeenyanyeenya biki webityo woba omuleeta mu ddwaliro tusobola okusiba obunnyo obwo ne tubuteekako kawaya wiiki nga 4 wiiki nga 6 kawaya ne tumanya ne tukajjamu amannya ago gaguma bulungi. Wabula amannya ago ayinza okuba nga agudde ne gafa naye lwakuba nti amannyo g'abaana bato bali peyalinga mangu bawona mangu. Okitegedde so ebiseera ebisinga ne waba agudde bwakyo tusobola naye kaba kavuddemu kateeke mu mata okitegedde oba kateeke mu
n'omusaala bayinza okuba tebamwina naye osooka teeka mu malusu ag'omwana si agaga ag'omuntu omukulu kubanga ag'omuntu omukulu twagamba akamwa kacaafu n'ak'omwana yadde kacaafu naye ak'omuntu omukulu kayinza okuba tekenkana ka mwana muto amalusu ge osobola omugamba wanda wano amalusu ga wanda agalimu n'olusaayisaayi gwe gasuulemu erinnyo ly'omwana totawana kulyoza bwe lisuulemu busuuzi linnya kaboda gyaba ku mazi dental surgery tujja kulizaayo ennyo tujja ddirongosa ffe tulizeeyo tulisibe era omwana ewanayitawo wiiki ezo ntono nnyo ennyo lijja kuba likoze eki literedde bulungi kati oyo omwana oyo nga tannakuula naye omwana abwanga yakuula ate erinnyo lye lino eri permanent nga wagudde lyerimenyese oba lyerifunye obuzibu lyerikyuse lyerivuddemu tulikola ekintu kyekimu newankubadde muddaawo tusobola okuba nga amannyo tuga-accessinga ne tulaba oba malamu oba gaafa bwe gaba gaafa ne tugakola root canal ne tugajjanjaba bulungi. Linda kunkubuza lisobola okufa naye ate ne lisigala nga likyalimu? Lisobola okufa ne tudireyo ng'oddiwa obujjanjabi obw'okulirongoosa wansi nga twagala lisooke ligume. Lisobola okufa ne tuliteekayo bulungi ne tusiba kawaya kaffe ne likwata awo ne tukola n'obujjanjabi omulundi gumu. So kisinziira. Luli lwe twasomesa sabbiiti gye tukubya mabega waliwo omukwano gwange bamuyita Pawulo. So kati bamukazaako lya mapengo. Pawulo yali adduka yali musajja muddusi nga basibyewo ssente adduka okwetooloola ennyumba emirundi bamusalira 7 ne bamuwa n'eddakiika ez'essalira olwadduka n'atomera eppipa amannyo gonna gano ne gakola ki ne gavaamu ago mu maaso kale twasomesa lulina ŋŋamba dokita namuwulidde singa nali nawulira dde omusomo ogwo amannyo ago nali ngalondawo nengaleeta kati bamukazaako lya mapengo. Ali ne luli era bwaliwo eyatuwulira we bagenda ne bafunamu obutakkanya waka ne balwana erinnyo ne livaamu we bamukuba ennyo amannyo gabiri ne gavaamu ate n'agateeka mu mata n'agenda ku poliisi n'asooka n'amalayo ennaku ze nga 3 agenda okugaleeta ku ddwaliro nga n'amata gaafa dda biki bwe bityo. So omwana ono wabanga afunye omuntu yenna bw'aba afunye obuzibu ku mannyo ne livaamu erinnyo likwate liteeke mu mata oba tufunye mata funawo wanda amalusu go uteekamu erinnyo jangu essaawa ezo ennyeenyini mu ddwaliro erinnyo tulikole ki tulizeemu naye tolwawo nnyo newakwadde ng'olitadde mu mata naddala abaana bano kuba abaana we tuba nga stability tuba tetuli stable bulungi nga tuli mu kkula kyobola omwana agwa nnyo ebibbo. Naye gwe omuntu omukulu oyinza okumulako n'emyaka nga togudde naye omwana ayinza okugwa emirundi nga 3 kati erinnyo we liba livuddemu likwate liteeke mu mata oba liteeke mu mazzi lireete ffe tulizeeyo tulisibe tulibe obujjanjabi obulungi. Tetwerabira nti akadde konna tufuba okubakubiriza okuwandiika ennamba z'abasawo bano musobole okubabuuzaako we tuba tutali oba lwaba nga tali ku radio oba nga tosobola kumufuna ku radio. Funa akapeeni wandiika ennamba ya Dokita Nkambwe asigaze eddakiika emu tuve wano. Dokita nja kusaba abantu bawe ennamba yo tusibule gwanga. Ennamba yange esooka eya MTN eya Airtel eri 0705 026 295 eri 0705 026 295 naye ng'ate jjukira nawe wensangibwa wangu nnyo Kasubi ku Bitaala opposite Chip eddwaliro baliyita Maz Dental Surgery. Ndowooza muwulidde Dokita Nkambwe Umar ogwe tubadde naye olunaku olwaleero. Mukkirize tubasiibule ate tujja kukwatagana sabbiiti ejja. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Essaawa zigenda kuwera 12 ez'olweggulo. Time check ekuleeteddwa Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6.